Waliwo ebibe ebiri ebyawoza mbu kivulu kyamusala naye ng'embeera y'obudde baagiraba nti enkuba yali etonnya okuva ssaawa 4 paka ssaawa 12 naye ngamba owaayi katubalaga amaanyi oba okitegeera nenzirayo ku lusozi nensaba nensiiba era mulabye ekibaddewo ku National Theatre yonna ekubyeko ekitiibwa kya Mukama kiyoleseddwa. Yes. So nange nasazewo okukola ngaba alien skin balangira wiiki 2 balangira wiiki 3 neŋŋamba owaayi Yesu owaffe naye alina amaanyi nange nenangira wiiki meka ate wuliriza tetubadde na media etulanga twalangidde ku TikTok oba okitegeera kubanga maana abasumba abamu batusaba sente nyingi ku TV zaabwe etuzirina neŋŋamba owaaye katudde ku TikTok ey'obwereere tukuba omulanga eri abantu mubalabye abantu bandaze omukwano abantu bazze era abalabe bonna emimwa loza beekwese wansi w'ebitanda. Siri contented n'abantu abazze because bwo comparinga enamba ey'abalokola bali mu ggwanga n'abasumba abamu ab'amaanyi tetusobodde kubalabako oba okitegeera. Njagala olunaku lukye nga bwe tutegeka ekivulo ekya gospel abasumba bano bonna nabeekuba oba okitegeera tulabeko concert nga Pastor Bujingo waali nga Pastor Kayanja waali nga Pastor Jackson Senyonga waali nga batudde awo bawuliriza President Lanek kuba ennyimba nzijja mu Bible ennyimba tezeetisitaza ennyimba zizaamu abantu amaanyi. So we need the support of our pastors era abasumba sibalagidde naye mbasabye mujjumbire ebivulu byaffe bwoba tusobodde kujja weereza endiga zijje because omusumba bw'oweereza abantu 1,000 abali mu kyakyo ne bajja ne banyumirwa gospel music oba okitegeera kiba kyakabi. Yes. Owaaye nze nandyetutte nga upcoming artist kubanga nyimbidde emyaka 2 oba okitegeera naye muganda wange Palaso yonna gy'oli Mukama akugumye. Yes, Mukama akugumye kyoyitamu nkitegeera. Bruno K bro omanyi TikTok erimba mulaba eriiso nga liriko abantu 3,000 twabanoonyeza ku Freedom City tetwabalabye naye kasita wafuna emmotoka amiina. Yes, kyenkwagalako oyagala Mukama. Juzi nakulaba ng'omuyimbira before the concert. That is a good spirit. Mukama akukwongere nnyo omukisa akugumye. Yes, mujje eno tuweereze Mukama. Yesu abaagala. Si kucyankalanyamu. Omwoyo mutukuvu yaŋŋamba ntegeka ebivulu. Ekivulu ekyasooka kyaggwa ekyokubiri kiwedde tukyayinayo ebivulu ebya gospel 98. Venue eddako gye njagala is Cricket Oval era gye tugenda. Nobert Mutitizi Nobert Mutitizi omanyi yakalokoka kati yagenze okukola survey mu bivulu ebya gospel bibaddeyo emyaka gyonna alaba buli kivulu kisala musajja wattu omanyi generational promoter yagenze ndoza n'agamba engeri gye nina abantu abannwanyisa Omega 256 simanyi bano bamuyita ki oyo Munyankole Reigi bajja kunsekerera nga ntegese ekya gospel nekikola ki nekigaana. Kambabuulire abalokole bali mu kuyiga buyizi kujjumbira bivulu era ndooza mulabye stage tutimbye stage livokwaya amataala screens buli kimu because twagala baagaza kintu kino era nzikiriza nti ku concert enaddako buli mulokole yenna gyali agenda kujja mu linnya lya Yesu maani. So muganda wange Nobert nkusabire sala Mukama nsaba ogumye muganda wange Nobert omuteekemu amaanyi nga bwe yasalawo okulokoka n'okutegeka ebivulu bya gospel munyweze asobole okutegekayo ekivulu ekya gospel ekisooka mu linnya lya Yesu. Naneke. Yes. Okola ebivulu bikusala olina sponsor bivulu byotegeka okumukumu. Ekivulu ekyasooka kyansala olw'ensonga nti enkuba yatonnya. Kambabuulire
omuntu yenna ng'olina bizinesi nokera ku makya owa boda owa taxi abalina amaduuka, let me tell you, enkuba bw'etonya okuva ssaawa 4 paka ssaawa 12 abantu yadde baagala nnyo okugula ekintu, abasinga basigala waka ne beegama, abalala ne beebaka, oba okitegeera olw'embeera y'obudde. So saagala abantu abaagala nnyo kola era, abantu abaagala nnyo violence, okwogera ebigambo. Yes, because we sold tickets in advance. Abantu abo abagula ticket tebasobola kujja because of the rain. Oba okitegeera olwaleero embeera y'obudde mugirabye ebadde nnungi. Oba okitegeera ate twasoose nagikebera ku Google bino ebintu bya weather nga tetunaba kusetinga lunaku, tugamba lunaku ki luno enkuba enaatonya, weather netulaga nti tejja kukola kitejja kutonya, so weather forecast netulaga nti tejja kutonya. So ekyo kye kyatuyambyeko nti bwe twategese abantu bazze okuva eruyi n'eruyi, so ekitiibwa n'ettendo tukidiza Mukama for the love. Oba okitegeera kati abo bagenda bawoza mbu kambabulira bo baheeta tebanjagaliza banwanyisa, naye nze mbabuulidde tebansobola. Oba okitegeera teri muyimbi wa gospel yali ategese ebivulu kumukumu. Kati abantu bonna abo mu town endala ebyalo ebirala mumanyi kintu kimu, President Lanek ajja. Kyembadde mbuuza wabyetegekera oba olina sponsor wakuteekamu? Sirina sponsor anteekamu. Omwami gwe bayita Spectrum, yes, atusupportinga n'ebyuma, yes, ku kabeeyi akatali ka Steve Jean ku kabeeyi akatali ka banna abalala balina ki cause ye mulokole. Oba okitegeera ate ayagala kulaba gospel music ng'ayambuka, so akabeeyi ke yatuteerawo, yes, kanene naye kasaamusaamu kusinziira ku bali, so nekituyamba okuba nti tusobola okutegeka ebivulu kumukumu. Ate n'endongo weeri music temumuwulidde, abawaza President Lanek tasobola kuyimba eyo AI ebadde eyimba, gwabadde ayimba awo nyini sayira wa pastor Senyo. Yes, ate todabyeko ndiga zivudde eyo gw'omanyi otya. Abantu abadde banfuwa ssente obadde tompulira nga mbayita amanya, mikwano gyange bantu bakukyaki. Oba okitegeera just bantu balina just beef ku Pastor Jackson Ssenyonga naye musajja talina tabu. Gundi president awo wanyini oyinza okwebuuza nti mirundi mingi naye kyensaba Pastor Jackson Ssenyonga, nze naweereza ku kanisa nankola ku TV nkola ku radio okumala emyaka 2. Nze musaba ekintu kimu Pastor Jackson Ssenyonga, beera n'ekisa muzeeyi, omulundi ogwokusatu nga ntegese nkusaba onsupportinge ompeeyo ku Bulango nange ekivulu kyange muzeeyi. Sigenda tegeka kivulu kyange mu banabbi b'obulimba, ekivulu njakitegeka mu kifo ekiri neutral. Taata nkusaba oyimirire nange, Katonda kuwadde omukisa, akasente oyina, abagoberezi bangi bambi twagale tusupportinge. Wasemaje okusabira wangi olwaleero ku makya yaje nga kibuzeemu nnyo kuba tusube wali eri byo okujja wano. Kati kankubuulire, obadde olaba ebivulu byonna ebibadde nga ku National Theatre, ekituufu kiri nti nkoze bulungi nnyo. Tubuzeeko just katono kujjuza parking yonna. Yes. Ogamba nti alina kusooka yakubeereddeewo. Yes. Copy Play yagamba yakubeererawo. Oyina entono tosiima, oyina entono ani ogambye ki? Copy Play yagamba yakubeererawo. Naye oyina entono tosiima. Kati Copy Play yani? Copy Play waliwo omuyimbi anti eyampita omusota simanyi, yoyo alina ebiviiri. Mbuuza nziramu. yoyo Ozi Gabi Ntate bwe mwamubuuza yagamba no comment. No comment. No thank you. No thank you. Tukamwina butakanya mu gospel. No thank you. No thank you. Nange kankuddemu ande yagenda n'abuuza Ntate. Ko Ntate no thank you. No thank you. Nange mbaseebu. Mukkiriza mu beef mu gospel tetukkiriza mu beef because Bible tugamba okwagalana. Oba okitegeera naye tulina abayimbi abamu aba gospel abatanaba kulokoka like fully. Oba okitegeera bakyali mu lugendo olwo okutegeera, abamu bakyalina emize egy'okutondowala, egy'okunyiiga, egy'obutayagaliza, oba okitegeera egy'okugeya kati era bali mu kulaba vidiyo eno, era saawa zino bawulira ekinugu kati ogenda balaba mu komenti abakomentinga. Rovia Gospel Revival diriko nani? Rovia Gospel Revival n'okuzuukusa, the revival and awakening, obviously Levi mumulabye, Grace Morgan mumulabye, abayimbi bonna, John Mary,
yes Aaron Zabu Don Zabu bonna mubalabye batukubye omuziki babelievinga mu kintu kino baagala kulaba gospel music nga yambuka naye nze mbabuulira mwaka nga tekunaba kuggwako ddalaba cricket over ngejjutte yes oli president w'abayimba gospel nawe utakanga nabo olutalo wakati lwaki temugonyi bosongezo ng'abaloko siina buzibu na eri bulamu tewamulabye ng'alanga kivulu ng'ali simanyi Netherlands yasindise video era ng'alanga kivulu yes siina ng'omukulembeze yenna tulina abantu abatatukkiririzaamu tulina n'abatukola ki n'abatukkiririzaamu abantu abanzikiririzaamu mu ndongeno ya gospel bangi oba okitegeera yes kyekiruma bali oba okitegeera kati njagala otunulire his excellence Yoweri Kaguta Museveni era paka n'olwaliro olwagamba nti si ye president wa Uganda oba okitegeera paka olwaliro waliwo atamukkiririzaamu so obukulembeze buno always bulina opposition one way or another but gwe ng'omukulembeze olina kuyimirira olina kubeera strong.